waliwo akabenje akagudde eside z'ekawaala. Kiki what happened? Munanga accident esigala accident. Accident esigala accident. Tosobola kumanya kiki. Bagamba nze bwe neefaananyi bye nafunye nalabinga abantu abangi nenoza ebyadde bitiisa butiisa. Bagamba babiri nti be baafudde. Kisoboka ekyokufa nze sikyakibokanira. Ekyokufa kyakufumintiriza. Anytime bagane furufiga agukoze. Katonda bw'oba weyateekateeka temamwewala. Ate tebaatubikira omusumba. Tebamudduka abatubira kankoli kyadde. N'omusumba baatugamba kye basooka okutugamba. Mugende munone maiti yammwe. Mugende munone maiti yammwe. Ne bannange embwa zijoga. Essimu eyo yababula omuntu eyakuba essimu eyo. Kibireke terubigendamu. Mugende mummokyale. Mukama wammwe. Mwena muki. Yakinyonyola atya. Kireke. Lwaki nkireka? Nze nali njagala nnyo. Cyber gundi crime intelligence tandikena kunamba essimu yakubira vuki. Omuntu yakubira vuki. Okay. Tujja kubanga tugendayo mpola. Ate ffe twakubanga amawulire kuwulira nze kituufu. Tegwe n'owakana. Amawulire ago video njikuweereza naye teyinza kulagika ndowooza oba. Waliwo video gye mpeereza mu control room naye yinza okuba teragika. Abantu baafudde babiri ekawaala. Kati nekino nakyo kyakufumintiriza. Buli wobeera wonna olina kubanga oli ku stand by. Kyakufumintiriza. Olina kubanga oli ku stand by. Obanga ekintu kyonna kiyinza okutuukako. Obulamu. Oli mabbali wa kkubo oba oli luddawa emmotoka ewaba. SPD ekigambo bulamu. Ekigambo bulamu okiraba. Kabeera bodaboda. Boda eva kukuwa n'ekumenyamenya amagulu oyimiridde oli awo olagajjala. Ndaba nnyo abakyala nze nnyumba nnyo n'abakyala bakwata abaana. N'amukwata ku mukubo guno ku mukono guno ate ogw'emmotoka. N'alagajjala bw'alina essimu omwana amukutte maybe oluusi tamukutte nako. Akaana ke kagoberera mukazi amantala kato. Abantu abali kukwotooza nti buli avuga emmotoka amanyi. Twabadde mu musomo. Obwenzi bulinga bwenza buvuka akwata ekimotoka ekyo kyene n'akirekerwa abakanaabe. Mpakadde. N'akimakula waawo. Twabadde mu kusoma kwa mental health problem mu Uganda. Mali musomo guno gwadde mukulu nnyo gwa GWK Foundation. Gwadde wali Kabowa. Gwa jini. Jini simanyi lwakitiba muteka mu ssente kati eggwanga lyetaaga ebyo. Eggwanga lyetaaga ebintu ebyo. Omusajja n'atunyumiza. Minisita w'ebikwata minisita w'ensonga z'abantu. Ndi yakola nannyuka wa boda. Ne bw'agenda okutuuka eka nga ssente talina. Nagamba simanyi bakiyita batya. Kambyanze. Kabyanze. Mubakuta kubyanza. Olwa boda bulijjo. Naga nti kabyanzeeyo. Nadda ku kkubo. Bw'omusaabayeeze yamujja Kasubi. Yamujja wano bakuli. Nabyanza. N'avuga. Agenda okuzuukuka nga tamanyi waali. Avuze omusaabaze agenda okuzuukuka. Yabaka kuva bakuli. Wangi. N'ayita ku bitaala Bukesa. N'ayite n'akulabye. N'ayingira atuuka n'agandi luddawo. Abyanza yatamanyi waali. Yeebase. Lindako. Oba tosimanyi ababoda babeera beebase. Ebibadde sikimanyi. Yesu Mukama. Okoona kuwa boda boti. Ekisookedde nabo batamidde. Ekyo mbadde nkimanyi nti banywa. Batamivu. Ekyokubiri oyinza okwogana boda ng'owulira awo namumunyi ng'omanya nti alina bayita mijaji. Mijaji kyeki. Kantu kakuba kabotola n'olulimi mijaji. Bakateeka muno mu kamwa. Bakateeka wansi olulimi. Ne bannange. Ate nno kabbeyi nange nakatundako. N'abeera ng'atanye gawuna bw'atalamu na nkoola. Eyo enkoola nti bagigaaya ayinza ogigaayiza omwezi n'omala osuulayo bbolo y'ow'enkoola. Eyo egundi gye bali eyo bagiyita batya? Oba negundi agirina. Tawunesi. Bagiyita tawunesi. Bayita tawunesi sibimanyi. N'agiga eyo engaayemu ennaku ettaano. Accident ye twogerako. Si horrible. Labuli mmotoka bwe yamukoze. Tubetondera abaana mubajjeewo gamba mu biragiro bya UCC. Abaana mubajjeewo n'alina omutima omunafu va ku TV at this time. Va ku TV ebifaananyi bitiisa byantiisa. Kati bayaba mulemeredde etya oba what happened ne bawandagala.
naye omu yamukoze bubi nnyo. Okay, kimala bijeeyo kimala. Sorry viewers, naye tuteeka okumanya awakening abaana baddeyo ku masomero, awakening alertness. We must be alert on the road. Abavuzi Jennifer agambye babeera ne bolo mu kamwa, babeera ne mijaji simanyi nze bulijjo mbadde manyi nti babeera batamidde banywanywamu, era ng'awo bwe mba n'atambula noonya alina sitiika ya soloti oba entalabuusi. Kati olaba bino nemayo n'omusiraamu tanywa, naye ate ne baleetayo ekyotulo. Kati otulo tetumanyi oba oli musiraamu oba oli mulokole. Omusajja yeebaka testimony agamba tamanyi bwe yayita Bukesa, tamanyi bwe yayita Naakulabye, tamanyi bwe yayita Katsubi. Agolokoka agamba omusajja yali agenda simanyi namuŋŋona ku buyinja. Agolokoka waliwo ekisirika ekimukubye n'agamba Katonda wano ndi luddawa. Mu petrol station emuyamba nga nalaba akagambo namuŋŋona. Naatera okutuuka. Mugati agala kwalatinga gw'abadde avuga nti abadde yeebase. Bw'olinyanga boda nga tayogera ugiveeko. Kakati nze anti nange okay. Waliwo aboogera ennyo. Otula ku boda dakiika 3 n'akunyumiza mukazi we, n'akunyumiza maama we, oyo ye mutuufu, n'akunyumiza yanoba seconds 3 ng'alinga kumanyi. Oyo kizude. N'akuuza n'empeke zamira. Kati luli nali nyo boda n'anyumiza sirimu gwa muluma. Empeke zamira ali ku fezi akumeka nengamba nange. Ngazaga muganjijira akawo. Ye mutuufu. Era navaako sinatuuka. Ye mutuufu. Ate waliwo aboogera ennyo ne batama. Abala bakwata katima. Era waboda bw'omutula nkuno owulira ekiwunya. Kakati waliwo abalala abawo zaabu waabwe ababoda abatwale ku ssomero. Kiregeza abaana tamu egenda kutandika batandizadde okusayininga contract. Teri kinnumanga kukwata bwana butaano mu maaso wano. Kati waliwo abo nga bali ku contract obamanyi. Naye nebeerayo ayimiriza ono omwana mutwale ku ssomero wali sente mmeka. Nenzi newunya bazadde baliko azimu. Ali wali ayimiriza wabada ntwalira omwana ku ssomero gundi bannaye bw'atuwala gy'ayagala. Bwakatwala abantu amu mwazaala abaana be mutayagala bannange. Mwaleeta bakikunsi. Very interesting. Bana abaana baddayo ku ssomero mwetegeke, twakibagamba nga twakawummula. Totwala mu ssomero olw'okuba muwanga omwana amututte mu ssomero ate neyibawo. Muwanga alina omulimu, muwanga tomanyi sente zaafuna, muwanga wa bizinesi. Aba bizinesi nali njogera ne mukulu Samula Kibi n'agamba sente ziri mu bizinesi. Eyo yonna gye muli teri sente ziri mu bizinesi. Kati okwala bizinesi entuufu. Kati weekopye alina bizinesi, sente zingira buli lunaku, gw'olina musaala ofuna $1.5 omwana ayagala $2 okugenda okusoma, kyokka tolina omu, ogenda kwewola bwewozi oba omalayo looni ate ttamu endala etandike. What kind of mathematics is this? Essomero lirimu lyoba otwalamu omwana Mount Zion. Okay. Mount Zion liri abayisiza bulungi abaana naye lya kirasi naye tewewunya ebisale byabwe biri understandable. Obadde okimanyi nasanzeyo omusomesa yasinze mu English mu ggwanga lyonna n'ogenda ku vision. Omusomesa yasinze okusomesa abaana nabayita oluzungu mu ggwanga lyonna. Mount Zion kayabwe twalayo omwana kisooka ddala. Tunula mu mulirwana awo we mubeera awo akasomero ako kemunyomako muyinza okukakolako nga community. Lino essomero liri kayo ku Kidegolo mu ggwanga lyonna lyabadde lyakuna. Ewange nnyabo tetuwumulemu. Lwaki tuwumula? Tuwumulemu katono. Tusumulule embozi.